abadde Lord Mayor emyaka 15 yakugamba giri etantu yali mu office but it's been ne boberamu emyaka 2 Magufuli yali mu office emyaka 5 impact twagiraba now you've been a Lord Mayor for 15 years wali MP wa Kampala Central Kampala omumanyi but most important obadde Lord Mayor for 15 years yep buli kasonda oyagala kungamba nti bino ebyagwawo ekiteezi tebimukwatako jolowooza obadde Lord Mayor for 15 years ebyagwawo ekiteezi tebimukwatako. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Awe wa mukwano gwange abakulu n'abakulu tebaseera nanva nga z'amazzi ate era mu mbeera y'emu abakeeno tebanjagala ng'ayambadde buzina basiddi omusunsu zirinnya lyange Agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero ndi ne Nabbi Ssalongo Ndoza kati tetugenda kuddamu muyita Ssalongo Matovu jaganga tuli ne Nabbi Ssalongo ow'ebyobufuzi tebateeka mu kanisa nera nzijukira lwensooka okulaba oba mulundi gumu oba ogwokubiri wanga nti wafukibwako amafuta kati ndine Nabbi eyafukibwako amafuta naye nga amafuta ago sigakukwatako wone wabula amafuta agakwata ku mutwe gwo ng'ayita in a virtual way n'agenda maaso n'okuba nga akubuulira ebinajja mu nsi y'ebyobufuzi ate ne bigenda maaso n'okuba nti bituuka kababuuzeeko tulabe biki ebyageze maaso n'okuba nti bituuka n'ebikyagaanye. Sebo neyanziza njagala n'okulamusa kubagoberera puroguramu zino ze tukola. Nyongera okufuna amawulire nti tebakyanvuma nnyo baatuuka ndooza ne bantegeera evumo bitonotono ate ekyo kyensinga okwagala kubanga nze ekyobugagga kyennyina ekimu ku byo bwe bwongo bwange n'omutwe gwange so saagala kusuula mutindo ate saagala kwekkiriranya okwekkiriranya kwe kutuleetera obuzibu naye buli osigala ku layini nakutegeera kale ne bw'anaaba akuvuma naye ng'ali consistent n'ebivumo bye naye nga naawe oli consistent n'endowoozayo then mba mutambula bulungi with the time omu atuuka n'ategeera munne so nesimye okuba wano leero okuddamu okuba ntuwayamu nakugamba nze neetwala nti ndi nabbi wa byabufuzi actually mu luzungu ndowooza I'm becoming a political philosopher nti Uganda's political philosopher nti nyina omukisa nsobola okutunulira ensonga ne bweba yakagwawo nga tewali yajogeddeko nomanya wedde nenjiwa line aye netambula mu line eyo paka legguka kati siyinza kweryaza amaanya nabutasiima Katonda ampadde ekirabo ekyo bingi betwogedde byabasuubuzi ebyo bingi tubyogera ahead of time twayogerako biringa bavuma kabaka bya bingi negamba ki ekiyinza okubaawo singa avayo n'ayogera ne meeting z'abasuubuzi zonna bingi era bindogera okulaba nga bikola ki ne wiki eriwe twaviira wale ebyali biddako so kati twakola story ndowooza bino biwadde ogamba ebyaba ne bagobye same stuff that is happening so sirema kusiima Katonda kale atweyanza Ssalongo nti oli mugonvu muka katono naye okkiriza ogamba waayi eggwanga nino sigalanga mu buufu obwo tugenda maaso n'okuba nti tuweereza olunaku lw'eggulo twabadde awo ng'ekibaluwa kigenda maaso n'okuba nti kitambula ku mitimbagano ekyabadde certified obulungi ekyabadde kigamba nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yadde agenze maaso n'okuba nti yagoba executive director omukyala Dorothy Kisaka wamu ne deputy we omukulu yinginiya David Luyimbazi abo nno tebagenze bokka bagaseko ne director of public health omukulu Dr. Daniel Okero olw'ensonga za Kiteezi ettaka eryagenda maaso n'okuba nga libumbulukuka ne kasasiro wamu natta abantu abaali basukka oba abawandiikibwako baali 35 be baateeka on record abalala abaabula tebannamanyika muwendo n'abatannalabikako bangi nnyo nnyini ddala mbuufu obufaananako bwe butyo ezimu ku nsonga bwogenda maaso n'okuba nti otunuulira ekipapula ekyo bagamba the IGG's report clearly outlined the severe oversight and negligence exhibited by these officials mu buufu obufaananako bweru butyo zo nga twali wano n'otunnyonnyolako nti bano bo taasulewo taasiibewo
yalina okuba nti byali byakagwawo esewo nojja ne tukola interview nenkunokolera ndowooza gwe saayogerako yali buyimbaazi obutereevu naye ndaba kugamba bavunanyizibwa so nekugamba abantu abo era bwe twawunzika negamba nti ekyandibadde ekyobwesimbu Dorothy Kisaka ne ttiimu ye bandibadde bateeka ebikola wansi ne bagenda mu ngeri y'ekitiibwa yes n'okulaga nti balumiriddwa abala kubanga ekyamazima abantu abaafa bali mu 100 balaga 38 si 35 balaga 38 naye 38 we babalagira ng'ate ennyumba ezisukka mu 3 zezaabuutikirwa buli nnyumba ne bw'ogiwamu abantu babiri tuba mu nkaaga kyokka tejjukira waliwo abataali bamayumba abakeera okukeeza okutambula ku kasasiro ne bano abajja okulonda beyawunzikirako so abantu abali mu 100 baakola ki baafa naye nolaba omuntu najja okwogera eri abamuwulire nga n'okusekaaseka kati tuyale nga kiringa amaanyi agaseko ogajjawa ng'abantu bafudde naye ng'okimanyi bulungi nti gwovunaanyizibwa ku nsonga ezo ngaali tekiniko so nze ndowooza twatandika campaign eya Kisaka must resign era ku mitimbagano nkakasa wakiraba bulungi momentum oyo bwe yalinnya president alagira IGG okuyingira mu bintu bino era ebivuddemu byebyo kwaffe twasaba ne bwe twali ku press conference twagamba Kisaka alina okuresigning naye president because ye supervisor w'abantu bano naye yetondera eggwanga ndowooza nti kyakoze ekyo indirectly abanga yetondedde eggwanga okwetonda kumalo indirectly alinga yetondedde eggwanga kale mu ngeri y'obusajja bukulu okirekeraawo kale naye obunafu bukyaliwo ndowooza nti tulina n'omukono omulala gwe tuyita ogwa oversight be bannabyabufuzi omuli baminisita wa Kampala bino ebintu nga bibaddewo yes bali bakunkumuddwa omukono mu kibiya bano bakoleddwako ki kubanga they are equally liable for this naye ate wogamba awo Ssalongo minisita wa Kampala nagenze maaso n'okubanga alaga additionally the minister for Kampala is tasked with advising the president on interim appointments for these crucial positions to ensure that operation yakyaliwo ate bagenze maaso n'okuba nti anti abo bazanya ebyabufuzi kyenjagadde okulaga nti olaba North Korea amataba gatta abantu recently ndoza wiki nga 3 yakuba 30 n'abateeka ku firing squad amataba gatta gati abantu nga muli awo muli bakugumu muteekera ekibuga preparedness and so akati eno political wing ba minister bandikoze nabo balina okubaako kibagamba eri eggwanga bavunaanyizibwa kyenkanyi nze nga supervisor w'ekintu ekigwawo nange nvunaanyizibwa kubanga nze supervisor wo naye katugira tukyagenze n'ekyabaddewo zo tekimala era twandyagadde okulaba n'abantu b'ekiteezi nga bafiibwako mu ngeri y'enjawulo abantu abo nakugamba nti si musango gwabwe era sigubasalira kubanga bagamba olumira ku lyogenda okukoza ng'ekiri mu lubuto kirala omuntu wagendya akasasiro yawunya agende nga yija afune akalimo si byangu ate bulwadde bwerere bwe buvaamu so n'olw'ensonga eyo ndowooza gavumenti ekola ekisingako bwe bakisaka abantu abo babafune bayinza okubeera gavumenti n'ettaka lingi bayinza babagulira ettaka sirya ssente nnyingi obulamu bw'omuntu obugeraageranya na kintu kirala nti ne babagulira yiikanga 23 ne babatemeramu bwa 5 ku 10 5 ku 10 ne baliroketinga ne batandika obulamu kubanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukuuma abantu n'ebyabwe naye mu buyiniko obwo yes Kisaka agenze naye kyekiddako si kubeera nga bagenda kubeera mu tenti ebbanga lyonna si kuba nti bajja kubeerawo Matovu atwaleyo akawunga oli atwaliyo ebbaafu tulina okufuna a lasting solution ku nsonga eno so sirina nyo kyamaanyi kyenjogerako nze okujjako okugamba nti bye twasaba bye twayogera byatuukiridde nga tuli awo byonna nga bigenda mu maaso analabyeko okuwa ekitiibwa Lord Mayor Elias Lukwago nga ayongera okuba nga kati zagamba nti bano ekyokuba nti no babagoba kyokka tekimala
jasi ayagala alabe nti nno omukono gw'amateeka gugenda maaso n'okuba nti gwongerera ddala lwakuba nyina ekizibu ne mukoddomi wange oyo ojukanga tukwa na interview wano lega sijja mu commentingako nnyo naye nensaba kimu yeewummuze ntuza bwaki statement gye nakola nagamba yandiwummuddeko just wakireka nakireka lega yandiwummuddeko era ndooza ne leero oba nkyemba ngamba ekikulu ate yakiyitiriza kati mpulira nga nkemeterwa emmeemu okubaako byenkola ki kati ate era olaba nga ate akiremerako anyigiriza nnyo naye njagala tubeere benkanya abadde road mayor emyaka 15 yakugamba giri etaano yali mu office but it's been ne bwobeeramu emyaka 2 Magufuli yali mu office emyaka 5 impact twagiraba now you've been a road mayor for 15 years wali MP wa Kampala Central Kampala omumanyi but most important wali road mayor for 15 years buli kasonda oyagala kugamba nti bino ebyagwawo ekiteezi tebimukwatako jolowooza obadde road mayor for 15 years ebyagwawo ekiteezi tebimukwatako era baagula ettaka eryeddundu yali mu office kyekyaddako kugamba saagala kumusimaasima kubanga amula kugamba talina buyinza babumugjako kati yes waba talina buyinza lwaki resigninga nze mwogezi wa need niye tebanzikiriza kujja kwogera eri bantu am I a spokesperson of need obwogezi bwobuba buliwo abantu tegerekeka kugamba I constrain myself to discuss Lukwago. You're not discussing him. You're discussing the position of the Lord Mayorship. I'm discussing Lukwago. Position byanjawulo n'omuntu. The person of Lukwago has been in office for 15 years. Yes. Kugamba saagala kigenda wala. Okitegeera saagala kigenda wala. Nze nkubuuza ekintu kimu. Yes sir. Bannonda nze mwogezi wa need. Naye tebanzikiriza kwogerako eri b'amawulire. Tebanzikiriza kola press conference tebanzikiriza kugendako ku bimeeza bwabeerawo ensonga eguddewo ey'obwogezi ate balaba bikola kati ekibuuzo kiri nti obwogezi mba kyabukolako ki oba ntegerekese so saagala kigenda wala because bwe natandika okutematema obuvunaanyizibwa bwa oversight kyetuyita oversight political oversight Ssalongo nsaba busabi no wuliriza Ssalongo kino kyensaba tuyambeko ku political oversight kale nga togenze nnyo mu bantu naye ku mbeera gye tulimu esaazi nonti abasatu bo bavuddewo bwe nkigendamu era nja kwesanga nga discussinze the person of mukoddomi wange Lukwago and I feel constrained one mukoddomi wange akyali mugonvu ekyo tukkirize kati nze ni musajja mukatuliki ate ni musajja muganda sandyagadde kuba gudiikudde mu mbeera eyo ate kumwongerako birala gamba mbanga akinyumirwamu okwongera omunyigiriza my statement ebeereemu naye nga nnene twagikola ku Kisaka ekyavuddemu bamugobye gwoza bwe tukola drive ng'eri mu line yemu what happens but nsaasira busaasizi neme kudiscussinga naye obubi bwonkoze buli bumu nja bugambira ku kamera bwe bokuba nti director ali ttale deputy ali ttale wamu ne director omulala w'ebyobulamu abanansi bo bakimanyi bulungi nti bano nkakasira sibe bakola ki sibe babalonda right abanansi bo bakimanyi kakati ekirondesa councillor OLC5 ekirondesa Lord Mayor nti tulina government ya Mwai Museveni na appointments zekola nze be nayita abali incompetent era nga byaguddewo ne mu baluwa ndoze kyenkana babiraze bali incompetent nali very clear bye bigambo na kwesa ne press conference they are incompetent kati because tulowooza nti bali incompetent they exhibited a high level of negligence fe tuteekawo abaffe amaaso gaffe kubanga bali sife tubalonda fe tuteekawo amaaso gaffe Lukwago balonze Kisaka naye ffe twesiga amulonze
gwe tulabira ebigenda mu maaso kubeera yetajja tuwuliriza siffe tumulonda naye gwe tulabira ebigenda mu maaso kubanga ssente zibagenda omuwa zakozesa zaffe mwami lukwa kugenda otulabira ebintu ebyo ate obeere ng'otubuulira ate effect era edda kuffe ku byasalawo beera ng'otubuulira ekigenda mu maaso tusale amagezi bwe nkuddiza ekibuuzo nti okutuusa nkasasiro ndaabutikidde abantu nebbanga mwami lukwago lyadde mu ofiisi owamuwulire emirundi emeka nga yogera ku nsonga eyo oli munnamawulire with due respect wamuwulire emirundi emeka because tagenda kukola but okwogera that is oversight alabye nga bwomulyaga nti bagenda gula ettaka najje nakuba enduulu ya mwezi mulambe ettaka lyebbe wamuwulire emirundi emeka nga akuba enduulu ya Kiteezi oba Ddundu so ndoza kamala akukempaddeko katono nnyo kamala kuba nawulira n'oluteesa twamulonda ge maaso gaffe atubuulire ebiriwa ebiri beyo ne wakwata so abiteka mu nkola ne atubuulire ffe nga bannansi abasasula omusolo nga teziziwe babali ffe tusala amagezi nga tukulembeddwamu ye ekibuzo kyendese mu ddiiro wamuwulira emirundi emeka ng'oggyeko luno lyaguddewo ng'ali ku nsonga eyo ng'ate yali very serious so nsaba nneme kugenda mu maaso ngikomyawo saagala kumutyoboola saagala kumuyisaamu ggaali nga abaana bwe bagamba naye I constrain myself to discuss the person of Lord Mayor Okwago. Thank you so much. Though I was interested yabadde yamanyi omulabakaawo nga bannabaga nti abagalanga omukono gugeze maaso ekizibu ye kyakwa ne bolaba mbuli okukemetererwa enkola yate yagifudde yabafutu soja namulabako wano nga bulola bamugobye aye n'ateekayo ng'akuba guddikud I mean level ye endala Lord Mayor ffenna bwe tuli atusinga ekitiibwa atusinga emyaka atusinga experience is very respected naye oluusi oba bimuwabako nolaba sengange mu kyalo kayita akanyebwa okuyisa akanyebwa mu ntula nolaba ngo bayisizaamu akanyebwa mu ntula so kati nze my only reservation and my only word kyenyiza okugamba muganda mukadde wange mukoddomi wange Elias Lukwago ensonga azikwate enkola ya kisajja kikulu yes bano bafulumye naye ne kanso ye beetereeze kubanga boy bano tugamba so kasasiro yatwegambira si be batugamba kasasiro nyini yatwegambira ate mu ngeri enkyamu eri blood songa bano bali badde batugamba dda ne batulalika bannange ekiri eri bano bagundi tubagamba bakisaka ne baganye nze bannange mukimanyi sina kyakukola ekiri eri bannange twali badde twakuba enduulu government nestukiramu n'abamu osanga ne bavaawo nga bategedde nti ekiri waggulu olusozi because singa ganda bakuba mukalaalawo n'abaga nti bannaye muli wano kasasiro agenda okubagwira KCCA director tabafaako nze mbabuulidde ani andimunenyeza nyinza okulaba nga emotoka egenda kukuba nekusikayo bwe nti neŋŋamba kembale kukuba ngambe namulabye niyo manya ngeri gyatambula nga atadde obuntu mu matu era mmanya nti waliwo ekizibu nja kusikayo kale nkusikayo dde buki mbuzi naye tulemegendamu ekyo nkakasa nti omugezi aba ategedde obuvunaanyizibwa bulina okubeera Ssalongo interest yange mu nsonga eno jasa akasembayo ye igigi report nga ku luno reporti nga yatutte akadde katono ate nebeera effective nnyo mu layini eyo ebizibu by'abakulu babe tebitandise ku Kiteezi yekka obadde olaba wano aba Seven Hills bali mu strike bagenda kugumba ku palamenti I mean waliwo obuntuntu bingi tunulira engeri ebintu gye badde bikolebwa mu Kampala tebitambula bulungi kwegamba eno yabadde manduso era bw'ogenda okisimaasima discussion ezo obutabeera nnyo ku Kiteezi ejja kuba nyina gwe nabadde njogerako naye mukulu mu gavumenti eno ate we NRM n'agamba naye tuteeka ssente mu Kampala nobazikola ki oba babbanzi be nange ne mugamba gavumenti yammwe enzibi ogimanyi ne be mwalondayo mmala galonderera ne muteekayo ne mubuuza rekodi ki gyondeetere ya Kisaka bibuga ki byali akozeemu era nga yali exhibiting that experience n'obumanyi niye mulonda aba ne mbateekawo because Salimu Sala agambye oyo ne bateekaawo
because Muhozi yawandise ka note oyo Matovu ne bateekaawo kubanga you understand influence peddling teba pointing abantu on merit they appoint ku ono yasoma ne mutabani wange nkusimi ono twaliko ne mu kanisa ono okitegera ebintu biri peti ne bakuwa ekifo tutula naye kabalaza tuba naye eri kati ne bakuwa ekifo just because mwene gye musinka ne munywa amalwa hadi ekifo kikutuuzaamu kati problem eyo eruleetedde okufiirwa ssente nti bwe tuddira abantu abatali batuufu ne tubateeka mu bifo ebyobuvunaanyizibwa tunzika bye tukola bino tuyiye ensaano ku mazzi tetuna kye tufunamu so kati bwe nkubuuza nga nkugwidde bugwizi nti mpa track record ya Kisaka be pa oyinza okuba nga togikola ki n'abalala just kyeka tulikola okwa kyekyaguddewo naye n'abalala tuleba minisita bangi abalondibwa n'alondibwa ne bamuwa obwa minisita n'obuuza niye abadde akola biki kati waliwo minisita gwayida Igode Ikuya omumanyi ni minisita ndi era bagenda omuleeta ano bamuleetera ng'aliko ne zikanula okujja okumuyisa mu parliament niwe okuva olwo toli amanyi gyali but because yali kuba veteran aba Fronasa kati Fronasa group nga tebagiwanga so they had to get someone yalinga chairman wa Fronasa aba abalwanyi Museveni yatandika nabo yali Igode Ikuya ne bamuwa minister kwanga wali veteran balinga ba complaining ati ne twagira fere tufunye soga katwe tutya tuna musajja waffe vetting clear ntegerekese tuina kubaita mwebesa iwa minister wa trade sibe bomanyiko biki oyo yomu kuba actually Museveni bwagamba mikwano je oba agamba ayina babiri mbwa ayina mbabazi ne mwebesa kati mwebesa namuwa because he's a close great friend neba amutuyita mu kakiiko ka parliament nga tamanyina kumanya nti emmotoka za ministry oba za minister zigenda ne zinywa amafuta ye bw'aba atambula akyama ku pampu n'asasula n'amafuta nomugamba niyo ina kadi za mafuta era yabuuza ba MP are you sure you mean they give us cards is a minister nendo obuvunaanyizi wabwe nga takola ki ne bali boogera ku byagira babuga byagira dini sali who is that one PS ngata mumanyi abajega minister yatamanyi PS we ngoro obwa PS oli aho kati kye njagala okulaga mu kino nti tufuna appointments kubanga oli mukwano oli chali wa kikofiira ono chali wa mutabani we ono maybe okitegera basomali mutabani we tiwe kusajja wange ono ali awo talina nnyo plan tukoze tutya omunyigeo anyway what no creating a ministry okamuwe gwe mu state ajja kubaawo okay I'll talk to my brother Sare shall see who ya waga nti appointment ye wed he said yes it's okay kati bwobanga abe bantu boleeta okuweerezanga that is the kind of appointment zokola tosubiro byamaanyi era mugere munenya abantu tebakoze but what is their track record twayinako omugenzi Sebaana Kizito wano nga yesimbye ku bwa meya bwa Kampala omu kubenzijukira outstanding yavayo nawagira Sebaana yali mu kiseera ekyo special zakazibwe nga vice president Wandera nagamba nedda nze mwinamu obwesige kubanga wasoboledde okukuuma business ze empire n'agikuuma na excelling n'ekibuga tekisobola mulema simple era Sebaana yakola omwalo ogwo gwanna kivubu sente ezafikawo bali bagalo zitwala abavanduzi nabagamba mulimba ze sente zakola muno wonna munakali muno mu Kisenyi agamba kubogo mu Kisenyi golaba ring road yono yokulubiri ring road n'amalala esente zakola ki niye singa bali badde bazimba but because yayina
track record nga ayina ekitiibwa kyalina okukuuma simu yaaye nga bano abalondebwa nga n'ebintu byetayagala bigendere mu kavuyo nti sente ze yazigatta muziri so kati abantu betuleeta nti bakugu oluusi baba bakugu economy eri mu kugwa kubanga bataddewo omuntu abadde awandiika economics kati ye PS ya controllinga tebayina na bwongo bugamba tulonde governor azifu governor talina role oba kitegeera era bakubuuza wali kitatambula kuba governor taliiwo wali tatambula sente ziina tozifuna temuziwanyisa kati naye byonna okubisummarizinga biddeyo ku kintu kimu nti gavumenti gye tulimu yabayeekera era enkola gye bakolamu ebintu byabwe yakiyeekera era nyina mukwano gwange mbaka parliament atera okunyumiza atera okumugamba lwaliro wakigo tebakubwa minisita nagamba ate basobola ono omusajja mugezi tayinza kuddira abantu bagezi n'abateeka mu bifo ebyo ebyamaanyi obuzibu babuze ayina kukozeseza eno nagamba era bwogenda okwetegereza balonda beebo ndoza olulimi lwenkozesa lutegereza balonda beebo tolususa olitegeera bwogenda okulaba minisita balonze ngaera olaba beebo nebyabatuma enkola yabyo era ogenda okulaba nga yeeyo n'entambuza y'emirimu era nga yeeyo kati nebyemujjamu byebyo nga Kiteezi oba ntegerekese bulungi so bw'aba amala galonda era suubira enkola y'emirimu nga yeeyo Ssalongo I have a lot of interest there kale kano kekase mbayawo newakitegedde nti ni mugonvu enkimanyi munakyo bola nkutwala mu ngeri ngomvu nnyo Ssalongo essaawa zino twalabye bagenda kulonda interim then ebifo byowe ebiri kati biri bikalu bubaka ki bwoweereza abantu bonna abagenda otakinga position zino newe zitaba zino wabula bye basobola okulookinga up to mukyala Kisaka where she went wrong na butya tutereezezza tutya in that line mu ndabayo ey'ebintu anti kati endaba yange ey'ebintu tejja kukola tebasobola kukola bintu mu butuufu bwabyo kati tusooka tukiteeka ebbali gavumenti ya Mwai Museveni ne Mwai Museveni ni particular tasobola kukola bintu mu butuufu bwabyo jjukira Kampala mulinako ennooma temumuwa kalulu Kampala mulinako ennooma era amanyi okubagamba mwalonda bubi bano bakulembeze bammwe amulinako ennooma therefore tasobola kukola bintu mu butuufu bwabyo naye bwe tuba tugenda kukola appointments endala nandisuubiddeyo this time okufunayo omuyiki wangamba abantu beeyiki oba omutepethi akwata obwa executive director Kampala tufunireko ku mutepethi ajja tutwalemu kale tufune mukalamojja eyo ne bwe tutafune ku ezo tugundi entono ezo ajja atukwatemu naye kijja okuba ekibi kwe kuvaawo abo abavuddewo anti banabasale tebalina nsonyi osange nga bakuleetedde kabasi karuhanga nga yamumyuka because these guys awo wetuli ffe tulwanirira obwenkanya buno njagala okulaba abasebbeyi because they are part of Uganda era abasomye gye bali twagala okulaba nti one ekifo bakigabye ku merit but ne wabeerawo merit there are some other considerations equity mwenna mulina obusobozi tugamba okay kale mwenna muli bana musobozi atuwona omutepethi because munjogere nnyangu bagamba akuwa obukulu abakuwadde kulya munjogere ya bulijjo omutepethi oyo nga executive director wa KCCA ayina bw'asobola okuyamba okuzzaamu amaanyi bali abatepethi abalowooza nti balekebwe mabega ne bamanya nti tuli part bamanya nti naffe tusoma tusobola okuba elevated national cake we are part ensigo ya patriotism etandikira awo naye buli lwogamba nti ebifo ebirina okuba binakuba byabaganda n'abanyankole you are getting it wrong gwe nokikola nga kideliberate nti minisita omukulu muganda amyuka muganda kyonna kyekirinza I don't care but saagala bintu byakyekubiira nze njagala okulaba Uganda nga Uganda yawamu
nga buli omu yenyigiramu naye okugamba nti oyo Kampala kubanga Abaganda bateekemu beekube kati oteekamu ono ate waliwo okwasiza eno obuyinza bayita eno wansi sijja kumenya manya gawe kubanga mmanyi era abali mu bifo ebiri sensitive ebikutuukirwako ssente mbamanyi besijja kwogera tukole Uganda eyawamu naye bitumalamu amaanyi kwe kulowooza nti ensi eno y'abantu bamu abalala mperekeze nze njagala ndaba abakalamojja kati nga bali mu KCCA nawulidde bano abafiiriddwa minisita omukyala nga bagamba era babaddize minisita waabwe w'ekisoleeyo yafuddeeyo naye bali abagundi aba Bank of Uganda bagamba era twagala Mukiga nga ye governor. I mean, which kind of country is this? Erojja kwesanga lwaki ekifo kya gavana tekindagabwa wakyaliwo ebibuuzo bingi. What do we do? Tuzanye tutya kaadi zino tusigale ne kale katukitwalira awo baleme kugamba nti twatadde kati baliyaga bagamba nti waki tukifiirwe rather than oteka wana waki tukifiirwe. I mean, we should have a country ng'ensi yonna ensi yaffe ffenna awamu. Nze sinyumira kusanga busanzi nti Abaganda yukawe bali awo because esukatsa mu kikola bateekako olukongolo ne kibeera nga azifu Abaganda mwe mulya then kati bali abatali abalabanga mu benefit mbanga ba escape waliwo emabega awo Ntoroko obatema aba ADF bayita muwingi eyo ne waliyo akavuvungana awo akali awo nga bagoba abasuubuzaawo nga basuubuza babayita Baganda n'abanyankole nga bayita Baganda foka sobera ngo waliwo o crossings ozeri gwoberanga Muganda so bali bagoba Baganda ekyo kiba kireeta obuzibu kyali Ntoroko juzi wali byanandala bafabi bwe byagenze nga bikwata kati bino ebyawo FDC ebugiswawo waliwo abantu kimaje story watu wakyogera ku wano baliwo abantu befuka bazibu nnyo bw'Abaganda balemesa omuntu waabwe ate jukire ejo kadi waliwo abatera okuzanya yes waliwo abazanya kadi bagimanye eri strong nyonyo once you get kakati bane bagamba ati Abaganda balemesa abantu baabwe eyo kadi omuntu atandika obutafa kwa ideology n'atandika kufa yes kati so kyovola nze sirwani yatirwanira Abaganda because nakyo kyabulabe nyo babateeko olukongolo emberanga mu Abaganda nti mufuna mu government eno kumbe tekola kikolaje tewaliwo so nze ndowooza one bagenda kulonda be banazaawo baleeta abantu out of merit babakozesa interview nga abayina SSF babakozesanga interview National Water babakozesa interview lwakuba ne bakozesa interview era wesanga bajjeeyo waabwe either balwana naye wa mwana wa mulwanyi bintu bwe biti gasiya talina makulu ensi mba mwajinunula about competence yes because oline bwajjanga badde ino obusobozi eno omuwanga omwana w'omulwanyi ekifo agenda kitulamuga mwana wa mulwanyi tagenda kitulamu lwa busobozi machaza kati bulira tukoze interview ne tugamba nti above 70 bona babeera bayise kalota amanyaga bona bali above 70 kuliko wa 90 wa 80 wa 75 nenga mwana w'omulwanyi yes akatiba kabadde nti above 70 baba bayise niyo ne bwomuwa actually bwabanga yafunye 90 naye no mu consideringa kubanga mwana wa mulwanyi kiri kye kijjo okuteekinga amaanyi rather than obukozi competence kwanga watuka nti mwenna mwayise kati waga nti mwana wa mulwanyi watu walwana naye oba muhima munnaffe I mean that is stupid mentality ereso obuzibu bwa yereso obuzibu mu government one ojukira bayigawe Somalia bakuba abana ne babatta Museveni omulyanga ayomba yayomba naye recruitment yaliwo mu kiseera ekyo tujogere nako bali recruiting abana okuva mu Western yawo nenga bamanyi batwala kulya bichepere Museveni kye kyamuyombya mbu abana tebaba briefinga bulungi tibagenze kulwana nawulira ati abana tebagamba bulungi tibagenze kulwana bo bali bamanyi they had gone to make money bati mugenze mu lutalo ekyo nakiwulira yes so kati muri bagendo tukeringa ebitu birala muko babadde basu mumanye mugenze to make money yeti mugenze ku battlefield ku front wali kakati nze nvumirira enkola eyo erimu obusosoze nekyekubiira njagala munna Uganda abere mu Uganda ng'agifiiringa nti nsiye ng'aginyumirwa nti nsiye tutegeragana tali sijja wano sebo ndi mulwadde naye ogamba kantekeyo ekigambo nkakasa bulungi kyenteekayo
kinaabako ekituuka esalo ate twogedde ebinyino olabanga waliwo ebikoze eki nebikyuka abaali bavuma ku mitimbagano sebo kyabala abaali bavuma Katikkiro ne Kabaka abakyaliyo tetwakola setting nga bbiri nezifuuka ensonga olina nti ango gye wayitamu etaali nnungi so kugamba tubyogeranga ebyakusaaga era njagala kwebaza totwala katuutiko kano ng'ekyokuzanyisa nesewo